naye bannange kaadi ya Nuupu yalumya abantu. Sseggona ekyamwogeza ebintu bingi, laba bwetuuse n'okumwogeza emitwalo 2 z'abadde ng'awo abantu. Senti y'Abakristaayo ndio bali bamusirisi sonda emugombo ndio bampita ne sonda enabaziza tebannabana kuzimba church juzi bampita mu kabondo buli kaseera sonda mu Masanda nazimba ekkanisa eyo paka bwe yaggwaga kuzimba n'Abakristaayo bayo omuzikiti abasalira wali Kafumbe emirundi waliwo mwali mu kusirisi sonda njagala nkole ebyo ng'omutuuze munnammwe kubanga byebiri mu busobozi bwange naye abooluganda ekisooka tekisoboka kyosobola okutambula okuva constituency weetandikira paka weekoma etandikira ku Nikaani ekatale neekoona ku Masuulita ku kyalo kye bayita Ntinda ombaka ogenda ogaba ekisembayo ku kyokugaba omuntu awanika omukono nga tampalana ng'agamba nti kya kitiibwa okujja ewange Nakasozi n'enkuwa emitwalo 2 ogenda ogulira abaana ba kawunga n'otuuka Nakasozi oba wano ekyengera mu ttawuni Kafumbe nagatuwe ku ssente Sseggona ava kuwa mitwalo 2 ngamba nti kya kitiibwa. Joel Ssenyonyi naye ayongedde maaso n'akoona Sseggona nga bw'ogenda okubeera ng'ate owulira. Alagidde abantu okubeera nga beebeereramu okubeera nga balagirira ddala pulezidenti w'ekibiina kyabwe Honorable Robert Kyagulanyi nti nabo balina kye basobola okukola singa anaabeera nga azze mu kitundu kyabwe babeere nga balina kye bakozeewo nga tannaba kubeera ng'atuukawo kampeyini ezo zinaaba nga zituuse mu bitundu byabwe. Era ebiwoobe mubiwulire eyo ebyo mbyebuzaabuzanga ebyokwekangabirizaga n'ebiwoobe abantu beegumya naye nga bwe baddayo eyo bagamba baleme tukangakanga bamanyi tukangakanga oyo anaabisobola ebiki Ssenyonyi bamufudde lwoku gwe omuntu gwokusooka mu paalamenti nga kati kikyemula sigambye nti mugendeyo mubiri n'amalala amalala nago galina engeri gayinza okukyangalanyamuko abantu ne bakugamba nti eyakuba yakola atya ebyo bemwagala abalamu okutimba ebipande ekirala bane tuleme kulinda nti kati gwolinze okubeera mu area yo nga pulezidenti azze eyo naye ebeera era abamu muyinza okuba kugamba nti kati nze ntegese olukuŋŋaana gagadde pulezidenti wanagira yensi ajja kujja naye pulezidenti twagala gye nga gwomugattako kubanga twagala naye amenyeke ekaddala twagala gye nga kyeyoleka kyokka nti ono yafuna fulaga yoyo omutuufu tutambule naye wanajja nga ate naawe obadde obuze ku bantu kiba kikumenya ate naye kimumenya kubanga fe abagenda omutegekera fe abagenda okumobilizinga abantu bajje nga pulezidenti ali mu bitundu byaffe kubanga ebyo ekiriwo nti abamu abayita mu process eno emu last time nebawanguza ku luno bagamba nti ino process eno si nnungi webuuza ati kati wagiyitamu ku luli nga tewabuuza bibuuzo. Bw'oba nga oli ku lisiti eno Alien Skin agambye nti weetereeze. Penge, Kamale, Luwirayiti, Kikeni, Kida Price, Abawo, Good Life, Kamiliyoni ne famire ye. Ayongedde maaso n'agamba abamwogerako nti mwegendereze kubanga guno omwaka we guggwako nga temufunye bizibu mpozi nga si ye, era agambye nti tagenda kugenda mu ssabo. Ayongedde ne maaso n'agamba akirabina ebya High School Award tabimanyiiko era babimuggyemu. Ate si abamatiro bo ne bulambu no ne bwosanga ne bwekaba kaze okunsanga obumenyi bwemenye muzijukizanga nti wagamba obusajja tobumatira fiti twekiri mafi nolabanga nerabidde onzijukira nga musajja ko kibanda tukamatira
N'omulala gwe simenyi. Nakaguddeko nako. bonus plan Sagadde nnyo kalunga naye kabyetaddemu. Ate ko kampaayo Uganda nze nako nawe genda. Nawe ne buli. Eriyo nono wajjopa chota. Nako kwe kali. nakamenyedde nakuba Bamen okutandika nalyo buli mugwe mmenya agenda ku facing ekizibu kye ku weight ye. Nga sikutteeko ate nkwagala obeere mulamu nga ne bwe bakukebera tewali ndwadde gye balabe kuluma. Naye ng'ogwerera. Wali agenda okutukira mu Manyi kimenge. Era kusindikira ebintu ng'oba weebase ne bijja ne bikukangakanga ne bikukugumula. Zuukuka ogenda owayiriza abalala. wali agenda okutukira mu motoka. Nze simanyi buli omu ate saka bafe. Yabula omwabere wabonebone njakaye baperesipiti bagambe Ssaabalogo w'eggwanga wuuyo. Andi obulogo buli omu baali abantu ba bukyamu. Kati nze mbwekutte. Tokatidde musango gwa kulugamira. Amagezi genkuwa dukewo mugangawo kyakusaba kyoba omuwa kubanga force gyenkuteekako yaba champion sina kulogesa nkoko. Era talina sente zagenda kugula mbuzi manya saddaaka yente. Ogenda bonna. Akalowooza ok'olunaku nga omwogo wuuno. N'ekirala kolobwa awadi kubeeramu bino. Abakola za awadi nabagamba muntuukire mu mbuzi oba zino awadi zikwesa ekitiibwa. Tukwataganye.